sijja kudda bukulu. Bannange nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala. Buli muntu yenna ali wano nze kennyini namweyitidde ne ŋŋamba ajje ambeererewo, namweyitidde. Mwebale nnyo bannange okunjagala. Myaka 6 gye mpiseemu najja mu Uganda nga nzijirira ekintu kimu, kulaba nti omwana wa Uganda abenga muyimbi, abenga munnakatemba, abenga mukiise ng'abeera mu art, amutegeera kubanga teri kyesikoze. Olwaliro wentuuse ku myaka 6 nali nfunyeyo kapata akatonotono nga ababiri bano be bambeereddewo, ngamba baana tulye kwako, naye ate abaana bange mwabalala nandibakoze ntya. Kati eyaleeta ekirowoozo kino sijja kubba credit ye Hanson bali luno. Hanson weekubireko mubugalo. Yaŋŋamba nti ojjukire yayimba party after party after party after party. Konze mmujjukira naŋŋamba gyekiriwo party tugiddamu, abaana bo abayimbi bajje, mwebala okujja mu bungi. Ne bwe ndiba nkootakoota oli aligamba nti namulaba omukyalo oyo nga wezeza emyaka 6 naye ng'akyali nki kyekyo. Nsinga ne mwami Museveni. Ekimbeze embooko mwena mukitegeera, kweyagala. Olina okweyagala nga bw'oli, olina okweronda mu ekikuli ku mubiri n'ogamba kino oba olina mabega eyo tambuza Katonda kye yakuwa. Oba olina wano maaso tumbiza, tewali aggaana. Naye mugenda ne mutunuulira ebyabalala, totunuulira kyamula, tunuulira ku by'olina. Oba olina ebiiso mwozoola. Owulira temulowooza njogera ku bakazi bokka n'abasajja. Oba mbogereko ki? Abasajja sikuba sijja kwogera mu kyoba olina emabega. Abasajja bw'oba olina ekitone, bw'oba olina ekitone tokyolesa. Temwolesanga bitone byammwe, mubibikire eyo. Ffe tunaabinyumya, ffe tumanyi naffe okunyumya, anti mulowooza tetugeya, naffe tubageya. N'olwekyo ebitone byammwe mubibikire eyo, mubireeta oluvannyuma. Naye abasajja mu respectinga abakyala. Sisobola kuva wano nga sibuuliridde. Bwe nvaawo nga sibuulidde mbangudde eddalu kubanga si kyendi. Ngera Ani wayogedde nti bwe twasisinkana ekigambo kyasinga okuwulirira ddala kyeky'abaana. Omwana tankaddiyanze. Omwana bw'oba omuzadde kasita omanya nti anywedde, ayina pampa, talina mutawaana, totala mu nnyumba. Omwana akaaba, kaleke kakaabe. Mulira akaana mukaleke kakaabe, bwe kanaakaaba bwe kanaamaliriza kajja bivaako. Neyanzege nja kusooka nzire ku sayidi eno nebaze Rema. Ani aseka? Njakwebaza Rema ono okuba nga anjagadde kuva wano. Anjagadde nnyo munange wange ono. Munange wange avudde wala okutuuka waali. Munange wange ampeseza ekitiibwa kubanga senga teyakola kye yakola bandigambye omwana oyo teyamuyigiriza kintu kyonna oba teyakola kintu kyonna. Nendoza mwakiraba. Yampesa ekitiibwa nti abantu bwe baba bandabye bagamba Halima wuyo, Halima Kimbeewo. Nate ne bamala ne bagamba Maama Rema. Nkwagala nnyo Rema wange. Nkwagala nnyo era bwe nkyogera nkitegeeza. Nange
katwebaze Rema webale Hamza twamulaba ekirala webale kuzza byapa ne kadi z'emmotoka za Edrisa yadde yabikomezawo mu kaveera naye kale wabizza ne ku board mukati mu kaveera tubizire bwaleta mu kaveera tetwagala kuteerako kabage tetwagala kuteerako kyonna kinagamba bw'ate bino mbireeteddi naye nga mu byonna tulinze kwanjula kwa Rachel K banaye tukulindiridde okwakapotable alima twongere omuweeseza ddala ekitiibwa ne Jackster ebintu ebyava emeka Rema yabifuna talina kye yafuna kale